33 bukyanga kino kibeerawo zaalinga ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omunaana 1990 gavumenti y'eggwanga erya Iraq erekulembera Saddam Hussein amagye emitwalo 10 gyalumba munda mu ggwanga erya Kuwait. Saddam Hussein nga agamba ayagala okwongera ejjukira nti eggwanga lino erya Kuwait lirimu amafuta. Yatunuulira saidi eriko amafuta g'eggwanga erya Kuwait n'agamba nti kano kapaati kateekeddwa okudda ku ttaka ly'eggwanga erya Iraq. Saddam Hussein bw'ayungula amagye emitwalo 10 n'ayingira wakati mu kwongera okulabika nti afutiza. Yagamba Saddam Hussein yalabula amawanga gonna agayinza okwagala okweyingiza mu nsonga z'eggwanga erya Kuwait, n'agamba nti Kuwait ajja kugifuula kugamba ensi erimu okuyiwa omusaayi. Yategeeza n'agamba bandibadde bageze ne bateeyingiza mu nsonga z'eggwanga erya Kuwait bamuleke yasobola okukola kyonna akyayagala okwongera okulabika nti mukwano gwange akola. Yayingira n'amagye emitwalo 10. Leero lugiweze emyaka 33 zalinga ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omunaana 1990. Oyinza kumbuulirako wali ludda wa? Webale nnyo okuwuliriza.